okwogera kwa Katikkiro wa Buganda wali mu kuziika maama Joyce Rovincer Mpanga ngono akiikiriddwa Katikkiro owokubiri omukulu waggwa Nsibirwa era bigambo yabyogedde era yabaddewo ku lw'Obwakabaka bwa Buganda wakati mu kaseera k'obutiti mu kaseera k'okudiitiwala atuusiza obubaka bw'Obwakabaka bwa Buganda maama Joyce Rovincer Mpanga mwakoledde ebbanga eggwanvu ebbanga eddene era nga yakola omulimu munene nnyo ku lw'okuddawo kw'Obwakabaka bwa Buganda. Kale katumufune Katikkiro wa Buganda naye ebigambo ate abitugambe. Bakungubazi bannaffe mwenna balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Jjo mu kkanisa nga akuuma ekkakalizo lya Katikkiro kati ali mu luwummula natuusizza obubaka obw'okusaasira n'okubagiza ab'enju ya Frederick Mpanga. Leero nja kwongeraku ku bubaka obwo naye bwe naamaliriza nja kuyita ayina obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'okusaasira n'okubagiza. Oweekitiibwa Kyasa Mayiga ali mu luwummula naye yasobodde okugenda erungujja n'akubagiza ab'enju. Obwakabaka busaasidde nnyo era bwongera okusaasira ab'enju ya AF Mpanga olw'okufiirwa Oweekitiibwa Joyce Mpanga. Jjo namwogeddeko ng'abadde omukiise ow'amaanyi ow'omulaka era nga 25 Septemba omwaka guno nali nnyanjula embalirira y'Obwakabaka mu lukiiko yaliyo. Abadde ayagala kabaka we, abadde ayagala Obwakabaka, abadde ayagala ensi ye, buli omu ayogedde wano akiddiŋŋanye. Naye nja kwogerako obubaka obulala bwa mirundi 3. Obusooka mu mbeera gye tubeeramu ng'abakulembeze mirundi mingi bwe tuba mu bifo nga bwendi olwo lwe tutuukiriza obuvunaanyizibwa obutuweereddwa mu kifo ekyo ate olumu ne tutabukozesa na bulungi ne tutabutuukiriza na bulungi. Naye omugenzi w'ekitiibwa Joyce Mpanga atuwa ekyokuyiga ky'amaanyi mu Buganda ne mu Uganda. Obukulembeze tekitegeeza kifo, obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa. Ekitiibwa Joyce Mpanga abadde atuukiza obuvunaanyizibwa bwe wabadde abadde talina kifo mu Buganda kiri awo ng'oggyeko okuba nti mukiise wa lukiiko. Tufiiriddwa ng'Obwakabaka. Ndaba wano abantu bangi nnyo ab'ekitiibwa n'abakungu, Ssaabasajja Katikkiro babadde asiima bagende Oweekitiibwa Mpanga abeeko bw'abalambika ku nsonga z'Obwakabaka n'obukulembeze mu Bwakabaka. Ewe tekibadde kisaakaate, ekibadde kigango. Era abamu abalina obukkakkamu bawa obujulizi ku nsonga eyo. Bawa obujulizi nti badde bagenda Oweekitiibwa Mpanga ne balambikibwa. Ekyokubiri kye tumuyigirako, mirundi mingi abantu abawabula oba abazimba baagala okuwabula abantu mu lujjudde. Tabadde bw'atyo, abadde akuze ebbali ng'atwala obuvunaanyizibwa ne bwe batomuyise oba togambye nti kanzije n'akuyita
n'abaako byagamba ensonga za Buganda tezitambula zityo, omuntu teyeyisa bw'atyo, kino tekyavuddeyo bulungi. Era nabaddeawo mu kkanisa jjo nga ngamba abantu bwe batyo nga bagenda baggwaawo, abantu abasigaddewo abasinga kati baswaza buswaza. Ne ngamba nti leero Obwakabaka ddala bufiiriddwa nnyo. Ensonga endala gye njagala okuggyayo nga neebaza Oweekitiibwa Joyce Mpanga wa Kabaka, yatuwa batabani be babiri, oweeyawo Obwakabaka batabani be babiri okuweereza Omukungu Peter Mpanga n'Oweekitiibwa Daudi Mpanga. Nkoze nnyo n'Oweekitiibwa Daudi Mpanga kati emyaka 10 mu buweereza bw'Obwakabaka, yansinga nako. Naye njagala okuwa obujulizi ku Oweekitiibwa Daudi Mpanga, minisita munnange mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Abaganda bagenda bagamba nti ono omwana yakuzibwa era yatuuzibwa. Kyenyinza okwogera ku Oweekitiibwa Daudi Mpanga. Ensonga ne bwe beetuyinze ng'omusaayi gutandise okwefumba, awamu ogwaffe gujja mangulinga magi, naye alina ekitone eky'obukakkamu, naye ate ng'abeera mugumu ku nsonga ye. Ayagala nnyo 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 Kabaka we Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi, amwagala nnyo, ate ayagala nnyo n'Obwakabaka. Era munnamateekera pulida w'amaanyi, naye akola emirimu gy'Obwakabaka olumu era emisinde egisinga tasasuddwa nga pulida. Bwe yali minisita w'emirimu egy'enkizo nga ndi muwanika, kyali muwanika, nasobola okukola ate nnyo naye ku nsonga z'Obwakabaka oba oliawo ez'enkizo. Naye ye muntu akuuma ebyama, ng'olumu mbeera mu nkiiko, abantu olaba nga boogera bino boogera biri, ng'omanyi bingi naye ng'asirise. Ne neebuuza okwagala kuno, okukola kuno kuvaawa? Naye ennaku zino zetubadde nga tukungubagira Oweekitiibwa Mpanga, nakitegedde nti nno kiva ku ngozi. Maama ne taata bamuteekamu okwagala Kabaka we, okwagala Obwakabaka, okuba ow'emmizi, okuba ow'amazima, ate okuba ng'akola nnyo. Olwaleero ebadde kabinenti ya Ssaabasajja Owookuna lwetuula, naye twagyongeddeyo olw'okuba tulina okuwerekera Oweekitiibwa, naye ab'ekitiibwa bonna baweddeyo era nsaba bayimirire bamisa ba Ssaabasajja bazze okubaawo nga munnaffe awerekera maama we. Baminisita ba Ssaabasajja we muli muyimirire, era ng'akuuma ekkakalizo lya Katikkiro nsobola okukola kabineti kuba koramu esukka namu. Akuuma ekkakalizo lya Ssaabasajja yawulizza omuwanika w'Obwakabaka ne babako amabuga agatuusiddwa eri ab'enju. Naye banno b'okola nabo Oweekitiibwa Mpanga, baminisita banno nabo balina amagu ge baagala okuwa nga ggwe, era mbadde nsaba nga kwase gavudde mu cabinet members bagambye gago, ag'enju gatuuse gano gago ng'Oweekitiibwa Daudi Mpanga. Bw'onaaba ng'ojjukira maama
nga bikuyinze ng'ogulayo yaka ng'oyongera osoma obutabo oba okwejjukanya. Gusinze nnyo Ivene twakuumye bubi. Mu kiseera kino muzikirize bite n'alinnya Kagere atuuse obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Byebyo ebigambo bya Katikkiro ku maama Joyce Rovincer Mpanga nga tumusiibula olwaleero wano Emaya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II twakuumye mubi baffe. Maama tumusabire Omukama Katonda amumuze ekisa mu ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Mbaagala nnyo bataayi bange kampumulemu naye nga nkomawo mwera.